Ne mu butuufu nange wano basajja bannange mwansukkako mwannema. N'ozaala omwana n'obakasuka mu kyalo ne maama w'omwana wo nga ne bwe bakkubira essimu nti owange tuweerezeyo nusu 10 lwa panado omwana mulwadde nga tosobadde n'okuzisindika naye ng'oli eno e Kampala oli mu kweyagala bweyagazi n'abakazi balala b'otalinaamu na mwana n'ogu omusaayi gwe guli mu kyalo gubonaabona. Kakati omuwala ono yafumbirwa omusajja naye omusajja gwe yafumbirwa laavu yaliwo mu kusooka. Amala okujja mu maka g'omusajja ebintu byakyuka ne bitabuka. Omusajja ng'addira n'aleeta abakazi abalala n'abeebakangako ng'omuwala ono alaba mu nnyumba yaabwe. Ono abeera mu ddiiro nga loodi ali mu kisenge n'omukazi omulala, ono awulira maloboozi gokka nga talina ky'asobola kukola kubanga munnange omusajja yaasalawo. Omusajja yaasalawo kubanga ye yamuwasa. Omusajja ng'agendeyo n'awananguza abakazi oba bamalaaya n'abaleeta ewaka ne yeegatta n'abakazi bano ng'omuwala ono awulira naye nga talina ky'asobola kukola. Bwe yagezaako okumunenyangako ennyo n'amugamba naye musajja gwe lwaki onjooga? Lwaki oleeta abasajja mu nnyumba yange? Tosobola kugenda mize gyo n'ogikolera eyo gye mba siraba? Omusajja yamugamba nze tojja kummanyirira wange. Kwata ekkubo ove wano otambule ogende. Era omusajja kye yakola yakwata omukyalo ono ng'amuzaddemu n'omwana kubanga bino byonna yagenda okubikola ng'olwedde omukazi ono amuzaddemu n'omwana ng'amujooga abula na kumukwata kigere kukimuteeka mu kamwa. Maama w'omwana we n'amukwata olw'okuba omukazi akompuleyininze n'amukasuka mu kyalo. Omukazi ali mu kyalo ennaku gye muyonkera obutaaba. Omusajja tasobola n'okusindika ebitaano ebya pampa. Omusajja tasobola n'okusindika 10 oba 5 ebigula panado. Ne bwe bamukubira nti omwana wo mulwadde muyi abagamba kale nja bbawa. Taddamu kubawuliza. Tabakubira nti oba muli mutya be balina okumukubira nti owaaye mulimu oli otya eyo tuweerezeyo kasente bwe kati naye nga nako kaakawaayo nako takawaayo. Omuwala ono agamba yali anyirira naye embeera omusajja gy'amutaddemu ennaku gy'alabira mu kyalo ye mukaddiyiza n'okufaanana bw'atyo. Abasajja omusaayi gwo guno gw'obonyaabonya bw'oti watya nga ye mwana yekka gw'ogenda okuzaala oba nga mu baana b'ogenda okuzaala ono ye mwana alivaamu alibe ow'omugaso alikusiima nga taata we. Bino abasajja bye babagamba musuulirira abaana ne mubalekera abakazi ebya kikeni mubitegeera. Kankutuseko akatambi k'omuwala ono omwewulireko vidiyo yiiyo. Muli nina ekibuuzo kye mbuuza abasajja mwenna. Muzaala of course, mukwana of course, naye wali akola ng'owange gwe nazaalamu. Ssaawa zino ndi mukyalo ewaffe nalaba nga sisobola kugumiikiriza. Ne muwaamu akadde leeta mayinta alinayo n'omwana. Kyanga nvaayo takubanga akasimu tamayinta alina omwana. Naye abasajja kyaliwo nti wankwana wali onjagala bwe wamala okuzaala muno ndabanga kasasiro naye aliwo ye yeesize eki yemu abasajja mwabaki lowooza kusinga tebakuwa keya wandikuze waayi lwaki mubikola? Kale abasajja mwenna ababeera ekinyumi ku kizinga ky'ekimu omusajja gwe bayita Ben mumugambe nti byakola tebirina kye bimuyamba. Omwana oyo yajja omuyamba mu maaso ng'olabeko yabeera omwana. Kakati CEO Michael Airport Pickup wetuli okumala okutambuza ng'owena wenaakomawo okuva e Uganda ng'oyagala kugenda waka osobola okuba nti ate onoonyaako nemanga ate nkuvuga bulunnyonnyo nenkutwala ewaka. Nawe alina ebintu byo ng'olina gy'oyagala okubiderivalinga naye nga tolina muntu gw'oyinza kwesigisa maaliyo. Osobola okuba nti ate oneesiga ebintu ne bitambula nga biri seefu bulungi nnyo. So ennamba yange y'essimu gy'olaba ogikoneko tusobola okuba tetukwatagana. Naawe ali eyo ng'olina bizinensi yo naye ng'oyagala okugiranga osobola okujja ne tulanga bizinensi yo n'okozesa omukutu guno gukabuna myalo n'okuba bizinensi y'abantu mu maaso
gwe wenna ali eyo ng'olina bizinensi yo yonna gy'olina leeta akalangoko tusobole okuba nti tutulanga bizinensi yo tugikuba abantu mu maaso. Ennamba yange eyo gy'olaba eri ne ku WhatsApp, tusobole okuba nti tukwatagana bulungi nnyo ate ne tuba nga tukola. So 226 muleete emirimu tusobole okuba nti tukola. Kakati nga neeyongeddeyo, abaami muleese obulumi ku bakyala naye ate muleese n'obulumi ku baana. Abaami muleese obulumi ku bakyala naye muleese n'obulumi ku baana. Ate bwe mukula mutandika okwefuula okwekambuwaza n'okambuwalira omwana gy'oli alina omusango gwe yakukola. Tubirabye wano eno. Nze nkugambye bwe mpulidde sitole y'ono omuwala anzijukizza ebintu bya kikeni. Anzijukizza ebintu bya kikeni. Kati ono omwana ng'akula atandika okunoonya taata we. Jjukira taata okuza omwana tomwagala. Omukazi omuzaddemu omwana omukasuse mu kyalo, automatically oyo omwana oba tomwagala bulungi kubanga omwana oba tokuze naye. Kuba kale oluusi ozaddeyo n'abaana abalala, ono omuggyako amaanyi n'oba nga ye tomulaba nga ki nga mwana. Naye ate munnanga abaana bano baba beetaaga bakitaabwe. Batata temusuulira nnyo obuvunaanyizibwa ne mubalekera nnyo abakazi. Abakazi beetisse ekimala. Omukazi yeetika olubuto n'agenda muleeba n'awaayo obulamu bwe, kyokka ne mu bulamu bw'omwana n'otasobola kubeerawo nga taata, n'otasobola kuprovidinga nga taata. Ne bw'oba tolina ate siko tosobola kubulwa nusu 10 lw'osobola wa mwana oyo kunywa mata. Tekisoboka. Ne bw'oba toyina tayimu emala, obudde bumala. Kale buyinza okuba nga tebumala nnyo naye buyina engeri ekifaananyi kye bulaga nti ate siko wooli. Bannange temusuulirira nnyo baana kubasuulira bakazi. Abaami mweddeko, muleese abaana obulumi. Omwana n'akula, akulaba bulengezi distance, n'akula mweyisiŋŋanya gutweyagala. Bannange bino bye bireetedde entalo zonna ezisinga ze mulaba ez'abaana ne taata, ensonga zitandika bwe ziti kuva mu buto. Nti omusajja akeera ku makya n'azaala mu mwana w'abandi omwana ate omukazi n'amusuula mu byalo, ye n'ajja eno e Uganda atandika kweyagala bweyagazi. Omwana bw'aba ng'akula n'avaayo ate ogenda okulaba. Ate munnange ekisinga okunneewuunyisa nti abaana bano bwe bakula ne bafuuka ab'amaanyi ate mmwe abazadde mubeera bubi ne mutandika okulaba future yammwe ng'eri mu mwana oyo ate gwe wasuulirira. Omwana akuze ne maama naye nga taata we gy'ali, maama n'amulabirira, maama n'amuweerera, maama n'amukolera buli kimu naye nga taata wooli. So bataata temusuulira nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe. Kati ono omuwala bbaawe yamukwata n'akasuka mu kyalo gasiya kasasiro ate nga ateeka okuba nga ali muwala mulungi ate nga muto mu biseera bye eby'obuwala nga tannaba kuzaala. Naye ennaku gy'alabidde mu kyalo omusajja tamusindikira n'ebitaano ebya pampa yadde n'olukumi nti omwana wuuyo mugulire kapanado mulwadde wa, omusajja talina kyakola. Kakazi katukonakonna koogeza nnaku njereere, koogeza nnaku bw'okawulira koogeza nnaku. Kale abasajja mweddeko. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ndowooza tusinkana olunaku olw'enkya. Omukama Katonda ng'asazeewo era nkimanya ajja kusalawo. Abasiraamu mwenna abasiiba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mmwe bali kuba nti ate musiiba. Essaawa zino mu ggwanga erya Saudi Arabia abasiraamu, jjukira obusiraamu gye busibuka mu ggwanga erya Saudi Arabia bali mu kunoonya mwezi ogugenda okulaga ddiidi lw'egenda okubaawo. Kaweefube yatandise dda okuba nti ate akwajja. So tubaagaliza yidi ennungi mwenna abasiraamu, mmwe bali kusiiba, mmwe bali kumalako kisiiba abasiibye. Nammwe abatasobodde kusiiba naye nga mulinamu ebizibu ebitenkanika ebitali bimu, Omukama Katonda Allah subhanahu wa ta'ala ajasobola okuba nti ate abagumya mu ngeri emu oba endala. So mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Barakallahu fiikum. Mubeere bulungi, mweraba.